Yes, amanya n'eddoboozi nga bulijjo Shana Zawja kabebi kamami kadota akamwe kati akafana taata waako wano ku My Family Rise mu episode yaffe ey'olunaku olwaleero. Bannange abakyala embuto mu kisusa mutama mubanga abagamba mugenda zaala ba president oba mwaba nazaala Yesu obanga agamba gwasoosa okufuna olubuto mu nsi yonna. Mwebala okusubscribinga, mwebala okucommentinga, mwebala okulikinga. Tubalaba era mugende mu maaso n'okusharinga. Tekigenda tujja kumulamwa nti omukyala yenna ali eyo wewe respecting oli lubuto. Waliwo gwe banyumiriza neŋŋamba tetugenda kyerekereza katukireete namwe mukimanyeeko. Mwana muwala yafuna olubuto abeeko nno nti yalufuna mu bbaawe wawaka wabula yalufuna mu musajja wa munne aleese akajanja ke olw'okuba ali lubuto atambudde agenze ewa mukazi munne bwekityo bwe kirina okwogerwa. Atuuseeyo akonkonye ebbaawe ali wakumakya musajja avuddeyo amuwoleza nze omunange obuto lubadde lukuyoya iva nange akamanyiraako. Bw'obanga gw'oba okiwulira otya olowooza wofuna olubuto gwabeera byonna kamalamu byonna kati noweewunye nno gw'osanzeyo alina abaana 3. Kyewuunyisa nti akatijjo k'omusajja yakalabaalaba dda ate yavaayo eri gye bamunyiiriza kuba yasangayo omukazi we waka. Omukazi waka teyalina kye yakola yadde okuyomba yamugamba omusajja gy'ali mu nnyumba naye toyingira kamukuyitire mwogerere awo wabweru. Naboogera omukazi n'addayo munda bali ne bamaliriza emboozi zaabwe. Bamuvuma musajja amuvumamu awo amugamba nako like ekoma woolina okukoma. Mukazi bwe yali asuubira zihaaga mwerukaminga nakiki subhanallah. Ne bamugamba afune waalina okukoma era yadda mu takisi ng'ayomba bitya. Aba wamukubira essimu n'alyoka abeegaana. Oyinza okukikkiriza tino kiri bwe kityo omusajja ono amanyidde. Yenna atuuyanye ayogerera waggulu bamugamba munange kakkanya ku ddoboozi lidde wansi avumye bali ate munange vibes ye yamubuza okuva mu ntandika we yakoledde akajanja. Avumye bali imagining olubuto gye yalufunira yewa otuuka olumba mukazi wa munno wabbaawo ekyo wabbaawa mmwe kuba munange naawe obeera olumbye wakaawe tososa kuteebereza mugamba nti nno singa abadde nze wabula olaga nti gwe wekka gwaliko ensi yonna yiyo ovudde awo bakukyankalanyizza obadde osuubira zihaaga kugamba jamu munange mu ndonyo kyayo bw'owaka katumugobe gwabaddamu olemereddwa otusse mu takisi bagamba kakkana obavumye. Omukyala waaba olubuto ateekeddwa kweyisa atya? Olina kuyombayomba ensi yonna n'ogimanyisa nga gwe wakula omumwa oba kubanga nga tuvuddeko katini ku mulamwa omukyala ow'olubuto bagamba ebintu bingi ebisobola omutuukako mu bwangu n'okusinga atali lubuto so olina okwebeereramu ng'omukyala era ng'engombo y'ennaku zino bw'eri. Omukyala avuma abatakisi bonna bwe yamaliriza n'adda ewaka bamukubira essimu takyakwata ayombye bannayibba bonna abavuma ekiseera kituuse kyakuzaala. Alina omuyamba yamuvaamu dda kuba tasobola kuŋŋamba nti onvuma bw'otyo nenkubeererawo kowe musajja wa waka ng'omukazi oli waka omusajja n'omuvumaavuma akomyewo omuyise obunya omuvuma omuyita kisiraani olw'okuba munange olina olubuto lwe ayinza okubeerawo mazima ddala kuba buli omu ayagala mirembe. Mwana muwala yali alina omubeererawo muwerekera mu ddwaliro olubuto lumulumye kiro 9 ayina okulinnya agende mu ddwaliro. Taata w'omwana gw'agenda okuzaala ali waka wuwe ntayagala nakumanya mu butuufu ku kyoba wakola omuntu akoowa n'abeerayo n'atambula n'agenda mu ddwaliro. Abasawo be yandigayiridde obwegayiriza abavumyevu. Musawo agamba kola bwe bati ozaale omwana
bw'oba tosobola naye kunzaazisa bireke ye lwaki mwejja mu malwaliro mukole ki mwefuula abasawo ennyo mwefuula abamanyi ate abasawo bavuma tabaagala mmanyi obulamu bubwo gwabuzannyira muwona oba owulira oyagala kuzaala onootubuulira oba mukitegera naye kati omukyala otambudde oyise mu kkubo abamu batambula beetakula mu nkwawa wenna jjukira otonnya amabeere okutonya kwako nti otuuyana nnyo wenna oyiika buyisi tomanyi bw'olina koma tomanyi bw'olina kweyisa nange newandibadde ogenda zaala Yesu sisuubira nti Mariya yeeyisanga bw'atyo newe pozi bagamba Yesu alina okukomawo oba osanga aba alina kubbulukukiramu ggwe naye ne Katonda alondamu bw'oba owulira nga okisussizza mukazi munnange olina kwewumbawumbako kati mwana muwala enzaala y'olowooza yali etya bwe yagenda ne yeesibako munnange n'ebibuto biki yajja luvannyuma nnyo kumakya omusajja kumakya ssaawa nga 3 azeeraba kiki kigenda mu maaso teeba kiki ekyamutwala mu ddwaliro nga bamukubidde essimu nti nzadde nti kakulike era n'agendayo mu ddwaliro wabula nga tannatuuka mu ddwaliro baamugamba munnange omwana bwekiti kyekibaddewo olabye akajanja kaba olubuto nange ebintu biri bikwasa ennaku gye biggweera naye ng'omukazi bye yeeyisaamu bye byamuleetera okuluuzinga omwana gwe yandibadde naye empaka olw'okuba yalowooza agenda azaala Yesu Kristo n'atandika okweyisa bw'atyo mu nsi n'eri abantu bonna n'alowooza nti ye yaaliko ndowooza waliwo oba omuntu watuuka ne yayita Katonda ndowooza yalaba nga n'olubuto ye yalwewa omwana n'awunzika ng'amuluuzinze bye yali agenze ng'okusaba obuyambi eba wabba wa munne okuba nga yeewanika ye yasigalawo ewaka naye olw'okubona akajanja kaali kangi avuma buli omu tosobola kubeerawo kakasa bw'oyambibwa n'ozaala obulungi Katonda era aba abeerawo mu buli mbeera naye ate era yagabeera yajjawo so abakazi nga tuli mbuto olw'emboozi eyo gye nategeera oba gye bannyumirizzaako yandeetedde okumanya gaaka tujja tukyogereko kimanyi bangi abali eyo abeesunga okuzaala abalowooza okufuna olubuto abagenda okuba nti bayiwawo omubiri ku lw'abaana baabwe abaazaala bonna gye bali naye ate era sisuubira nti buli omu yeeyisa bw'atyo kati mu byonna bw'oba oli eyo nawulira nga kamwa kakusiiwa weeyambeyambe ofune amazzi ogende okasenya osobole okukkakkanya obusungu nayiba muveeko si ye yalukufunisa olubuto lwa musajja era oli abakuva ku bannayiba n'amanya nti nina kusirikako yandibaddewo nze nkakasa era yandibaddewo obulungi obutagambika naye yamanya nga awunya obubi owunya bubi sembera yeeri n'omulala bamunyumiriza ye yagambanga muwala wa munne gwe nawe onfaananira bubi nviira kaana akato kagamba ebyo kwegamba abakyala twebeereremu ng'abantu eŋŋombo ennaku zino bwete bweyogera leka twebeereremu so bw'ofuna olubuto batofunye malayika era oba ofunye muntu wano ku My Family Rise ku episode yaffe nnaku olwaleero bwebadde era nga tubasaba mugende mu maaso n'okusubscribinga mugende mu maaso n'okucommentinga amu n'okulikinga wasanga kakilipu akati ogenda oba otapinga mu n'onoonya ku YouTube yaffe kuliko My Family Rise ogenda otufuna